gwe maama bakuwadde ekifo okubeera minisita wa tourism sigenda kukkiriza kumanyira pulezidenti wange nga buli muntu yenna ebizibu bya Uganda abimanyi na biki ekyabikuliyetingawo. Mismanagement of the resources and the tax of the Ugandans kyekisibye Uganda emabega. Sigamba Kyagulanyi gyali obweru mb'okubasalako obuyambi kyekibasibye emabega. Ensi zonna eziri serious ezikulaakulana teri nsi ekulaakulana eyimiridde ku buyambi. Burkina Faso wano Ibrahim Traore yakagikwata nadda ku golodi wa Burkina Faso n'ebyobugagga byena byatunda n'akwata buli kimu n'akitereeza yakazimba kilomita z'enguudo eziri mu 600. Museveni afuna obuyambi ali mu 10 myaka 4 oli yakamala emyaka 6 mu ntebe naye tafuna buyambi baabumusalako. Kati ebizibu ekibisibyebwe Uganda sigamba Kyagulanyi kulimirira eri bamma buyambi kubeera ne muzikuŋŋaanya ne ze mukozesa ne muzikuŋŋaanya era muzikozesa bubi. Kyagulanyi yabagamba muleme okukola enguudo mutambulenga mugaba t-shirt n'okufumbira abantu emmere. Sente ze mugaba mu t-shirt ezo eza yero tezisobola kukola luguudo ne lubeerawo mu ggwanga. Mismanagement olyoka ogamba embuno mubi nnyo ayonoona ekifaananyi kya Uganda. Tourism tasobola situkanga n'enguudo mbi. Train gye mulina eringa evuga kasasiro. Enguudo buli wamu binnya ate bufunda. Amalwaliro gakutte mu mbinabina mulambuzi kyanajjaawo. Hotero bwezityo. Sanitation 0.0 gabe jajjudde Kampala yenna. Olaba ne ku airport nayo gabe jikwali. Streets light amasanyalaze gagenda ne gamala n'omwezi nga tegaliiko. Mulambuzi kyagenda okujja mu nsi egenda mu amasanyalaze yebake mu hotel bamugaya anti gagenze. Ebyo byonna temulina bisolovinga kutuuka kwogera ku Kyagulanyi nga waasibye ebyobulambuzi emabega n'okutta erinnya lya Uganda. Tewali ajja kukulambula nga tolina first class service era abalambuzi bemufuna era nabo baba bwe batyo. Teri asobola kujja kwonoona mitwalo gya $10 agyonoonera e Uganda. Kati weesonyiwe pulezidenti waffe ebizibu byammwe bibaddewo forever naye yabisangawo mu politics yakamalamu emyaka 5. Mu politics we ali active emyaka nga 5 yasanga Museveni yafuga bibaddewo forever. Kati blaming game yo gize ku mukamaawo weesonyiwe pulezidenti waffe tewali muna Uganda kyatamanyi. Mwatulidde nti byonna mubikole naye weesonyiwe pulezidenti waffe. Munnange waliwo amawulire agatambula. Kansala wa NRM Mukono antegeddeko nti amanya gabadde ayitibwa Henry Nagwano Kitata nti ono abadde mulwadde era ng'ali ku oxygen. Wabula bwe yategedde nti banne bali mu kulayizibwa mbu bagenze ne bamugja ku oxygen ne bamutwala ku kisaawe abanne gye babadde nga balayizibwa naye alayizibwe era mbu yalayiziddwa bulungi nnyo naye olwamaze okulayira bw'ati wepo bwe yagudde wansi teyazza engulu. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Abadde kansala wa NRM Mukono nga bwe kwaba bayitawo. Naye ekyebuuzibwa kiri nti n'abo nabo abakkiriza okuba nga bamugja ku oxygen balowoozezza nti abasawo bwe bakola tebabitegeera. Babadde balowooza nti wali ku oxygen awulira nti ayagala abeerewo bubeezi. Kwegamba si byangu byakutegeera naye nga mawulire si malungi ddala. Musajja wattu bwe yakomye ng'amaze okulayira okukuba ebirayiro bye ndowooza ekigendererwa kyabwe kyabadde nti alayire bamala okulayira ate bamuzeeyo ku oxygen. Naye nga ojjukira ebbanga eryo lyonna awo muba mutambulidde awo oba mumutambuzizza mu mmotoka oba wa
nga tali ku oxygen kiki kiba kimuwanirira tekiriwo teyabadde naka oxygen cylinder nti tugambe nti oba oliawo babadde nako ne batambula nako nedda so tebyatambudde bulungi mawulire si malungi yadde n'akamu nga tweyongera okuba nga tutunuulira ebigenda mu maaso wano eno mu ggwanga Uganda tutunudde ebigenda mu maaso era ebikaabya ng'eyagamba nti munnange Kyagulanyi agenda anywera eri enjaga ate essaawa eno yawoloma si birungi yadde n'akamu byagenda kuwa enjaga bino byabalene si byabato Museveni koye Mahamudwa koye Yoweri koye Kaguta koye no change mwaka ku mwaka President Museveni wajyamuwalula mpaka kukaliba ntumuwalula tata webale kuuma ggwanga nakwo okukuuma nga tuli safe Enyumba zibadde 2 zonna nga zabapangisa naye nga nzaliddwa wano nkulidde wano jjange yagula wano mu 1900 Museveni yagenda okujja nga weebali amaka ge gaali wali Museveni agenda okuyingira sirina mulanga gwenkuba wabula nkowoola Katonda eyatonda eggulu n'ensi yekka kubanga Museveni yannanyini buli Bannayuganda bannaffe olumu naffe bituggwako abasajja ababookyayo ekyebiri n'ebitishaati bya yero ne piraawo n'ennyama ne mulyoka mwogera ebigi ne mulyoka mudda ku His Excellency Bobi Wine ne muvuluga ne mumunywesa enjaye ne mumunywesa enjaga tikakati alayidde muzzaako ki abaffe ne tugamba alayidde omusajja gwe mubuuza azzaako ki kiki kyatasobola kwetuusaako kiki kyatalina obusobozi obugenda mu ddwaliro ery'obwannannyini n'asobola ofuna obujjanjabi tabulina abulina kyokka gwe munnaku munnaffe agenda okudduka ekiruddu emulago okufuna obujjanjabi naawe oli kuli olwoko bakwaddeyo ekyebiri bakwaddeyo ekitwalo ogezaako kusiga ekifaananyi nti luno olutabaalo lwe tuliko Bobi Wine ayagala kwekkusa ffe tetugenda kulwanirira Bobi Wine kati Bobi Wine avuuwa enjaye yeyo enjaye munneeyo ali mu kubamenya zezo gains ze babagamba ze mulina okuprotectinga ate mbakakasa bannaffe kino ekijja oba walonda NRM oba tewalonda NRM ffenna tugenda kukaaba kyekimu naye wabula ekibuuzo kisigala kiri nti tugenda kukaaba mpaka ddi buli we tunaasigala nga tutudde tuti ekizibu tukimanyi kyokka wabula ekizibu kyennyini kye tuyita kituyambe kye tukaabirira kulwo tuba tulowooza oba nedda olowooza sifa abakkiriza nti gavumenti eno eriwo mu mateeka kubanga gavumenti ebeerawo lw'amaanyi g'abantu abantu kasita bakkiriza nti gavumenti weeri era egenda kubaawo kubanga olwaleero ekiri mu kukolebwa kimenya mateeka gavumenti togikkiriza kubeerawo kasita ebeera nga tegoberera mateeka naye olwaleero ekikolebwa ekiri mu kukolebwa kimenya mateeka naye ffe twakkiriza ne tugamba nti ye era bajja kujja batumenye bamenye buli kimu kyonna nga tumanyi nekyebakola kimenya mateeka tutuulaawo twetunuzeemu amasimu tukaabe tusiite ebigere ekyo nakyo kiggwe awantu batule twabagamba nti luno olutalo si lwakutereeza ggwanga luno olutalo lwakutwala bitali byabwe byakutwala byaffe ku kabuli
abasajja baagala ttaka kasita balaba abantu nga wali valuable nga gwe tolina ssente zikozesaawo bagenda kujja batwalewo nakabuli kati kino kigende eri gwe mulala ali eyo gwe bayokyezaayo akasente ojjotseke owalampe his excellence Bobi Wine odde ku famire wejolonge wetunuzaamu kamera guweebuuze lwaki bo bennyini tebabikola bo bennyini abali mu buyinza guweebuuze lwaki bo tebabikola lwaki basasula gwe ekyebiri n'akatwalo ojja okola ebyo ojja olowooze nti okkakkanya his excellence Kyagulanyi naye nga tolina kyobafunamu bo abafunamu weebuuze lwaki tebakikola wano yabagamba kino kisanja teri kwebaka tunywere kino kikyayi kituuze ekijjo ojja kukiwulira ne batuteerawo ka few moments later ako munnange olaba kazze ng'omanya nti ebintu gye bitambulira omukyalo oyo yayogera ebigambo bingi ndowooza nga muwulidde naye gye byagwera bagamba who laughs last ate mbadde nkyayitayita nengwa katambi kano ng'omwami alina ebintu byayogera ku sekuritale general w'ekibiina kya NUP omukulu David Lewis Rubongoya abadde amugamba ki fena tukimanyi bulungi Rubongoya mutabani wa Museveni ate era Rubongoya awuliziganya bulungi ne state tukkiriza mwe mututegeerera nga bannayuganda mwe bakulembeze b'ekibiina ffe kye tukkiririzaamu era muba muwakkiriziganyiza ne Museveni mumuwadde legitimacy tetulina kye tuzzaako naye tubasaba ekintu kimu nga we mwateeseganya ku bye mwateeseganyako tusaba muteeseganye ne baganda baffe abali mu kkomera nabo babate tusaba muddemu mutuule ne Museveni ku mmeeza ku nsonga y'abaganda baffe abali mu kkomera bateebwe temuddamu kuzanyira byabufuzi ku baganda baffe temuddamu kuzanyira byabufuzi ku mitwe gy'abannayuganda kubanga mwe mukifudde nti kati politics kuzanya byabufuzi bya musaba bannayuganda bakuzanyira ku mutwe nga ffe tuyisawo kye tuyita kati mugenda kufuna sente za iPod abaana bali mu makomera ekyamakulu kye muwa famire zaabwe kubagulira ebitaweza na mitwalo 2 bannanyi yabasigaza abaana njagala mutaginga famire z'abantu abali mu makomera bajjo wano bakonfessinga banimba ekyamanyi kye baba babawa bitabo kyokka ate ebitabo babayita babibaweere mu kamera ng'agenda vampija agenda vawa ataddemu transport we addeyo ate transport amuleeta we n'amuzzaayo wuwe kati ebyo ebintu bikome nze kenyini nali musibe nava kutuuka okuva mu kkomera nga mutabani wange takyasoma nze kenyini ezaamu nezimba mutabani wange naddamu n'asoma naye ng'ekyenjawulo kye baali babawa bitabo kyokka nga balina obbayita okujja ku kitebo birisiivi nga babakuba ebifaananyi balage nti bakoze eki kati tusaba nga bwe mwateesezza ne musaba abaana babate tukimanyi pulezidenti waffe mwamulyamu olukwe pulezidenti waffe kati n'owulira bano abantu abasiru abeeyogeza mbu tewaliwo kikolebwa pulezidenti nga takimanyi pulezidenti yagamba mbu bamala kwogerezeganya naye pulezidenti yajja nakugamba nti abuli ekibazo tumala kwogerezeganya omuyita musiru talina mumwa byonna byabadde ajja ayogera babadde babimwogerera temuddamu kutuzanyirako politics muguze za apartment mugaggawadde nnyo mujjukire abakulembeze baffe ng'oggyeko omukulembeze gwe tukkiririzaamu ye yajja loodi naye bano abasigadde bonna bajja baavu era gwe agenda okuleekanira wano atalina kyamanyi kubanga omanyi struggle ya ku social media kati weebuuze kufa wadde mu struggle y'oku front abadde bakulemberamu era ffe tubadde tubeera ne bantu ate bano basigala mu ofiisi ffe gye tukolera struggle eri strong bo tebabeerayo bagagga nnyo baguze za apartment Rubongoya yagula ennyumba ewedde mu Kampala Central ng'afunye interest za Kampala Central yajjawa sente ezo yajja alina sente so ebyobufuzi mubizanye n'ebikomi bikomi foot soldier gwayagala okulaba mbutaala bagenda kukusiba emyaka gye basibye mamachete emyaka 5 bano nga bo balya bulamu balya bavimba goloza lwaki basiba buli omu lwaki Rubongoya tebamusiba lwaki buli omu bamukwata eri mutwe bawayiswa bani lwaki ye Rubongoya tebamusiba kati gwe foot soldier muganda wange ojja kwagala evimbo bakulabe mwovulu bakulabe ng'otambulira mu kamera bakole ki ne bagenda kukusibwa lweyo n'avaayo lwojja mmanya nti ebintu biri very serious gwe yagala okuvimba bano nga bazanya politics wakifere ffe twajja mu bino nga tumanyi tugenda kujja kukyusa gavumenti tulete gavumenti ekkiriza mu bannayuganda
naye eno opposition eriwo nayo kati eri mu kwekolera musimbi nga tekozesa president waffe. President senga akomawo ng'akyali mu kibiina kya byabufuzi mu National Unity Platform, tetuliiwo, nze siriiwo ne bakyali bange mu ghetto ffe tetuliiwo, tetuda mu politics wa kusibisa baana nga mu bazanyirako byabufuzi, tetubiddamu. Bwe tuba wakuda mu politics tuda mu politics wa people power nga teryatufuga nga ffe tusalawo ekyokukola. Waffe nno kubanga tubatuusaako byonna ebitambula era ebigenda mu maaso. Era nga wakawulidde. Ate tukyali ku nsonga z'omukulu Teacher Fred Kajubiru Mbuye agambibwa nti badde bagezaako kubanga baagala dipotingibwe waneno mu ggwanga Uganda. Wetwogerera alina obubaka bubwe. Embeera yonna gye mbadde mpita mu giraba, ebigenda ku mutimbagano mbiraba. Ennaku zino abasajja abadde baagala nzizibwa e Kampala, ekintu ekitali kituufu kitasoboka. Basazeewo okukuma omuliro oba okwekumamu obutaaka nti bateeka okwekalakaasa ku kitebe ky'eggwanga lyano ekitudde Uganda, bawalirize eggwanga lino kunziza e Uganda, nakyo eri kitasoboka. Mu kiwandiiko kye bataddeyo ku mitimbagano bakitaddeyo nga tebataddeeko nnaku za mwezi na kigendera kye kibeekalakaasiza, wabula okusinziira mu nsonda zaabwe kusiga buli alimu ena ali mwanje wali mpya ajagala abantu bangi tebaagala bantu abakoowa bababeera mbobeezi. Bantegeezezzaako nti ensonga eri ku mwanjo ebanyiizizza okutuuka kweri ekkowe. Baali basuubira nti kuzimu ku ndagaano ze baakola mwalimu Lumbuye n'abasimattuka tasobola kuvaayo. Ezo zemu ku nsonga bwe busungu balina. Ensonga ey'okubiri gye bateekamu nga ey'ekyekwaso etakwatagana ng'empale za Museveni bwe kuba nti eggwanga lyano lyatwala obuvunaanyizibwa okulabirira n'okukuuma eggwanga lya Somalia. Kati z'ensonga bbiri, naye ng'ensonga enkulu eri mu ssako zaabwe nze kizibu kyabwe kye baali baagala banzize Kampala ekitasoboka. Ebigambo bingi bitambula ku social media naddala ku Twitter eyo nga beetwalaganya nga mbalaba okuggyako abantu bankoopigira wanga nti website ayogedde kino kananize saagala muwanya obudde okuggyako bannanga amawulire gagenze ne gatambula nti Kasuku agenda okuweebwa obwambasada. Wabula abantu tetwategedde bwambasada nga buvaawa era ku ddiiru ki. Bo abantu balowoozezza nti gavumenti egenda kumwapointinga oba ambasada wawa oba ki. Bigambo bingi ebyabadde byogeddwa ate nga bwomanyi Kasuku musajja wa lwali era n'agenda n'aseesaamu naye ekintu n'akiseesezaamu ddala. Kumbe tubadde tuli awo nga bamwanivairinga ambasada wa byokunywa Joyce. Abantu bangi obwedda mwebuuza Kasuku bamuwadde obwambasada bwaki? Bannange bamuwadde bwambasada, brand ambasada Joyce bamita Splash Kachupa era ali wali bamutongoza Splash Kachupa ye ambasada ye bwambasada bwe yafunye naye abagambye temuggwamu maanyi obwedda twebuuza bwamuwadde bwambasada ki Kasuku anaabisobola? Mama brand ambasada wa Joyce Splash Kachupa naye abagambye temuggwamu maanyi mwongere mumusanyukireko kubanga era yeeyongeddeko obuyinja. Bannange obwedda twebuuza abamu mbu Canada abamu simanyi biki wa Splash Kachupa ye brand ambassador wa Splash. Abitegedde bingi nnyo ebigenda mu maaso ffe weetuli munnange kubanga tugabatuusaako gonna nga wegali era gonna nga wegatambula. Nkugamba kimu nti weebale kubanga weekumidde ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako. Bingi nnyo ebigenda mu maaso wegenda mu entertainment byonna ojja kubanga obifuna naye nga essaawa ya kakati kyensobola okugamba nti okuva ekibiina kya NUP bwe bakoze shadow cabinet yaabwe ne baba nga bagita jjukira pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyasooka okuba nga awaayo list ey'abaminisita era ndowooza mwagiraba abafulumirako ku lisiti eyo abantu ne babakomplainingako nga bagamba nedda oyo teyandibaddeko kino kiriwo ekiti ne kiggwa. Kakati enkeera yalwo ne abopposition ne bafulumya shadow cabinet naye ebigambo bingi nnyo bikyayogerwa
abantu abamu si bamativu bagamba nti tebandibadde kubanga bo bagamba nti babadde bakyali mu kubanja DRFM nti eno kubanga ate mwana unsinga shadow cabinet kiba kitegeeza nti mukkiriza defeat